Gavumenti okuyita mu kitongole kya National Environmental Management Authority NEMA mu bufunze ekyagenda mu maaso n'okusengula abantu abeesenza mu ntobazi okwetoola eggwanga. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Dr. Kankwasa Balirega Yaaya akulira ekitongole kino agambye nti mu Uganda entobazi zisaanyiziddwawo ebitundu 7 ku buli 100 kati babakanye n'eddimu okuzizaawo. Entobazi zaffe zisaanawo okubisaamu emirundi 3 engeri ebibira gye bisaanawo. Kitegeeza nti we tuba tetwekubidde omulanga ne tweddako okuzaawo entobazi zino tujja kwesanga ng'entobazi zituweddeko. Agambye nti mu Lubigi baakasengula abantu 214 nga abasoba mu 100 abasigaddewo nabo bagenda kusengulwa mu mbeera yonna. Abantu 214 be baakagibwayo nga 101 bakyaliyo ng'era bonna baaweebwa ebiwandiiko. Akkattiza nti abantu bonna be basengudde baali babaweereza amabaluwa agabalabula era nti ekitongole kyakoma mu 2021 okuwa abantu olukusa okukolera mu ntobazi. Kuva nga 2/9/2021 twaggalawo okuddamu okugaba ebiwandiiko oba okukkiriza omuntu yenna okwonoona entobazi nga mwateeka ebizimbe oba okusenga oba amakolero n'ebirala. Njagala kukakasa bannayuganda nti NEMA terina kyekubiira kyonna. Agambye nti ku basenguddwa tewali agenda kuliyirirwa ng'okusinza ku tteeka nti be balina okuliira gavumenti olw'okubayambako okwamuka entobazi. Etteeka ligamba nti omuntu bwe yeesenza mu lutobazi n'agaaniramu ng'aweereddwa ekiwandiiko eky'okuvaayo, bw'agaanirayo gavumenti emuggyayo ate n'aliyirira gavumenti ssente gavumenti zeesaasaanyiza okuzaawo olutobazi. Alambuludde ku migaso gy'entobazi n'emirimu egikkirizibwa okukolerwamu egitayonoona butonde era nga tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Ebintu ebireeta ssente naye nga tebyonoona ntobazi ebyo bikkirizibwa ng'okulunda ebyennyanja, ng'obirundira ku lubalama oba ku nkomerero y'ekitobazi n'olukalu. Ne bino byonna ebikkirizibwa oba olina okuyita mu kye tuyita Environment and Social Impact Assessment tulina okusooka kukwekenneenya. Alabudde ab'ebugoloobi kinnawattaka Munyonyi n'awalala nti bajja. Twandibasabye n'obwewombeefu obungi basobole kuva mu ntobazi mu mirembe bo bejjemu mu lutobazi bokka na bokka nga tewaliwo kusika muguwa. Bino bibeereddewo ng'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya National Coalition for Human Rights Defenders balajjadde President Museveni okuddirizaamu ku kiragiro ky'okumenya abazimba mu ntobazi. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe munnamateeka James Nkubi ayogedde ku ndagaano y'ensi yonna gavumenti gye yasaako omukono ey'amawanga amagatte erambika nti abantu nga tebannagobwa balina okusooka okuliyirirwa bafune gye balaga. Uganda neteekako omukono. Uganda era yateeka omukono ku kituyita African Charter on Human and People's Rights oba ekiwandiiko ekirambika Abafirika balina kuyisibwa batya newankubadde ng'olumu baba mu nsobi nga bwe tugambibwa kati nti bano baazimba mu ntobazi. Tetugamba nti okukusengula abantu mu ntobazi kibi, naye engeri gy'okikozeemu okikoze otya. Kati basazeewo okuŋŋaanya obujulizi mu bantu olwo baddukire mu mbuga singa okumenya tekusooka kuyimirira. So tusaba NEMA, abannema bannaffe ab'amaanyi ne gavumenti timuddirizeeko abantu beetereeze. Kyokka President Museveni ng'asinziira e Munyonyi mu lukuŋŋaana olw'ebyenkulaakulana yawa abeesenza mu ntobazi amagezi okuzibamuka mu mirembe kuba mpaawo agenda kuttirwa ku liiso. My advice to the people in the wetland, they should all live peacefully. Now, when you hear these people claiming, oh, this one they have been there for a long time, how? Yabasaba okukomya okunenya NEMA nti kuba be balumba entobazi. I have been seeing people commenting, but where was NEMA when these people built buildings? Why did they not stop them? But why should NEMA be the one to stop these people? Don't you have eyes to see a swamp? Ismail Nsubuga, Nairobi na Nantale bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.